Studios 256. Kale neewunya Nakame ebigambo ebyo byayogera. Watulaba Nakame we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Bote basazeewo kati ngenda tandika kukuba bukubi. Ngenda tandika kukuba bukubi kati. Kibo kitonkuba kati. Kumbaga kandirabye empalende. Eki? Ne bajjajjabo bonna gye bali ngina balondera bonna bakube mu kkomera. Fo omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Wenyabu. Nze kubya sente zo si kyayogera naawe. Njogera na police. Tata. Okujjamu olubuto nga tuba tussa omuntu. Ekyo kintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala. Natandya lwaki omumama gufa gannyabo? Kati nkukube. Olwokuba guli mwana muwala kayito tegera buzibu buli mu kusula mu kkomera. Era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana. Ne mama wa Natalie yanga yafa. Nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we. Agenda kuva mu ntaana gy'atula embitiibwa. Shaku. Mukyala Gatonya yabaaki. Ate abadde ki? Maama, ngenzeeyo tunyumyemu. Omukazi anvumye kyatavumye nga tekiriiyo. Nze ebintu ebikwatagana ku mukyala Gatonya wano sibyagalawo. Nze nagenda ewuwe. Doozi gye yampa yammala era nsaba kyusa emboozi. Sembadde nzize kunyumiza byanvumye. Kugambye saagala mboozi ya mukyala Gatonya wano. Era oba tosobola kukyusa emboozi. Nkusiibudde era genda ewuwo. Weeraba. Kale kambiveeko. Naye muli muti eno. Tuli bulungi. Akasana kawookya. Katuko kyokalaba. Nange nkulaba muli bulungi. Enkuba etonye. Kati magezi. Njagala Natalia tumuteekeko amaanyi. Amaaso gaffe gamubeereko aleme tutolokako. Kubanga yinza otutolokako wano ewaka. Ate bwatutolokako tuba tufiiriddwa kubanga yayina okulumiriza omuntu oli tumugyemu ssente oli omuvubuka tumugyemu ssente. Owulira? Ate kino njagala nkikusuubize. Singa omuvubuka oli tumugyamu ssente ngenda kugulirako eggaali. Seeno manyiga kifuba wabula kacyenja ak'ebbeeyi. Neyanza taata. Tuweebaza nga tonatandika kukola mulimu. Kola omulimu. Owulira? Kola omulimu nze akagali njakakugulira. Owulira? Mpulira. Kubanga Natalia yekka bwe tubeera naye kyekigenda otuyamba okukola ki? Okufuna ssente. Kubanga ebizibu byonna Natalia byafuna byera byayitamu biva ku kugaana kukola kyenjagala abeere. Okuva ebizibu bye
owulira kati tandika obwambega kati tandika obwaki bwambega bega beera naye ng'omubega olabe kiki kyayagala okola kiki kyazaako kyofuna kyonna jangu ombuulire nti nno apanga kukola bwakiti apanga kukola kino tutandike okukola ki okuteekawo enkomera okulaba nti tuziba amakubo oleme kuba kuwayita owulidde kati nno kyekyo tandikirawo omulimu kale taata owulira ate nze nkubuulira n'okola bulungi omulimu akagaali kakenya ngenda kakuguulirako engiyezi 5 Natali yova. Amagako mbadde nvaako eyo mikwano gyange. Be wafunamu embuto era bw'okyazungiramu. Oyagala kufuna mbuto ndala nga n'olwo olusooka lunyini tonnaluzaala. Ni Natali y'omutwe gwo kiki? Oliko ekyamu? Ebigambo kitaawo byakedde okukubuulirira ng'akusonyiwa. Obire ssaawa obibuuse bubuuse obitemeddeko ttaka totuteeko wadde neki? Okyali mu nsobi y'emu era gy'okola. Maama. Obuzibu ebigambo binsuseeko obungi. Nga bikususeeko obungi bitya? Taata aŋŋamba bingi bwe biti. Nawe kennyini oŋŋamba bibyo. Kwegamba bintabukako nange kennyini omutwe gwange kati mpulira sikyabitegeera gwetolola bwetolozi bwe guti. Taata wo talina bintu kigambo kyonna kyakugamba nga siwulira. Ebigambo byonna bikugamba mpulira n'amatu gange ate. Ayagala musajja wattu akuteeke mu kkuba eggolokofu. Naye gwe tokifuddeeko. Akussa mu kkuba eggolokofu ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangaavu. Nga nkusonyiwa biki? Natali yankuteereddeyo akabega naye boddamu n'okola ensobi n'akugoba waka wano. Sigenda kubeera ku sayidi yo. Ngenda kuleka okunte mu nsi eno nga kibuyaga. Ojja kutegeera. Maama, oli maama wange nkolimira. Sirina bye nkukolimira weekolimira wekka. Musajja wattu nga yeeyanjuluzza omutima gwonna n'agwanjuluza ati nga teyerekeddeyo n'akamu. N'akulaga obwagazi bwonna abazadde tebazaala abaana baabwe nga tebabalaga mikwano. Naye kino okimanyi bulungi nti buli kimu taata wakulaza engeri gye baagalamu abantu. N'akwagala naye gwe tokifuddeeko. Omanyi nno Njuba kyagambye ekyo nti atuwaddeyo wiiki ejo alyoka tusasule ssente zaffe. Wanji maama, Njuba nalabika atandise tuzannyira ku mutwe. Omanyi kye tugenda okola? Kyekiriwa? Tugenda kaka Njuba tusasula ssente zaffe. Ate tutya? Tugenda muteekako omukono gw'ekyuma. Gweguliwo? Eno weba firimu. Kano katandika butandika. Ani anaagiraba? Laba nnono, Njuba kennyini. Natali mbulira ekituufu. Ddala kiki tera kyagala okole kiwagaana okukola? Lwaki ombuuzizza? Anti mbaddeko ne taata tera naŋŋamba ebizibu byonna by'olimu biva ku gwegaana kukola kyayagala okole. Kati obanga obadde ne taata lwaki tomubuuziza ye n'akubuulira? Anti tabyembuulidde. Ko gwe kojja obuuze nze. Nataliya nze nga mwannyoko kinno mukulanga obonaabona kati wano wensabira uwawo nga waliwo ekizibu kyonna ekiriwo muwulira osanga nnyinza okuyamba. Kati ssebo nga bw'oyagala okuyamba genda oyambe taata kuba ye yeetaaga obuyambi. Akubuulira kiki kyayagala kuba nange kennyini sikimanyi. Nakami, sente ozireze? Ezaaki? Ez'okuwa abasirikale bajja mukomera. Nga tusasulira musango ki? Naye nange sisobola. Ogw'obutale banamala certificate gwo nagwo musango. Awo nkugambira nti tetubawa ssente. Bawe ssente nze nkoye kubeera mukomera. Kabakusibe bakutwale mu kooti omulamuzi ajja kutanga alaba tolina musango. Nakamya towanvuya bintu. Bawe ssente njagala bikome wano. Teri ssente baaba. Bambi nkwegayiridde. Fubanga bw'osobola onoonye ssente nkoye kubeera mukomera. Bambi nkwegayiridde. Teri ssente. Mpozi gwe kyako? Yofiisa. Kakati kyako gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo eky'eddembe ly'omuntu wamu n'ebibiina ebirafuubanira eddembe ly'omwana omuwala
bakulinako obusungu bungi nnyo era n'omusango munene nnyo era n'ogenda mu kooti n'abeera nga mulamuzi mukyala yaga otunula mu musango gwo bajja kusiba ggwe ogwemu ejjoogo ly'okumanyira abawala b'abantu. N'amazima amatuufu ofisa senze yawa Natalia olubuto. Wetegeke okumatiza omulamuzi nti ddala kituufu si gwe waza omusango ogwo. Kati omulamuzi n'amumatiza ntya? Kati obuuza nze naliyo nga mukola olubuto lwamu? Enda afande. Kati ombuuza nkukolere ndi? Mbadde nsaba onnyambe. Oyagala kukuyamba? Kakati genda ewange gye nsula oyingire mu nnyumba osiimuule bulungi mu ddiiro wonna ku kasente watukudde omale ogende mu kinaabiro kabuyonja nayo ogirongoose bulungi ate kakasa nti amazzi gonna gakala okiwulidde? Situkirawo. Abeno. Osibye otya nno maama? Nyabe ekituleese kwogera ku nsonga ya mwannyinaffe Kyaku. Ati mwamusibye. Shida leka naawe. Twogerere munda wamma tolabanya. Munde wani? Ennyumba yo. Eno ennyumba ya nnyoko? Mnaffe muganda waffe bamusibye kati ate twadde twagala tutuule wansi otukkaanye tuteese ku nsonga. Ani yamusiba? Gatonya. Nze Gatonya. Bonna tegeeza bulungi ogenza nga nkufaanira Gatonya. Nyabo tusaba otusaasire otugambire ku mwami wo gwasobola okwogera naye. Tuyambe maama. Nze njagala mumanye kino kyennakoye y'empalana. Muddidde empalana yammwe mugireese wano mwenna empalana mugyesize ne ku mimwa gyonna gimyuse empalana yabakutudde engoye emikono gyonna gikutuse empalana muzisibidde mu nviiri empalana mujja mukunkumuka mpalana mukole muti nakoye empalana mulabe eri abalezi nemunaye walibadde wakisa nayogera n'omwami osanga n'otuteerayo akabi kusanga yali kuwuliriza mumpulira muganda waffe alimu mumpulira bulungi bakame mutambule muve mu maka gange naye walibadde n'ekisaasire kale katugende naye tugambire ku balo amatu gabazibikidde empalana ebazibikidde n'amatu temukyawulira mwenna mupeeruukiridde empalana mupeeruusa temukyasobana kati nno we mutegendeeza egenda bawangulamu n'aga amannyo n'enjala temujja zisigaza. Philip wanje ofisa ogenda kunjereza ku ngoye zange zino n'engato zange ate n'enkofiira yange kakasa nti obyoza bulungi bitukule kuba ofunye n'omukisa ogenda kwoza ku uniform y'eggwanga. Ate ne mmala mbikebera nga tebyatukudde nja kukuba kibooko Philip owulire? Kikama ogeroze tobabaza ngwadde emirimu tobabaza. Yes, officer. Okay. Betty obuyinza bwe nina obulabi katoye ebbaawo wano akola emirimu alinga mu abafumbo kumpi alinga ali ku bufumbo wano. Kakati mu nnimiro nga sikusanzeeyo kyokka nga ate n'okulima tolimye kati sente zange zinaggwayo ddi? Taata lero ndi mugonvugonvu sewulira bulungi. Nga ki kyotegeeza? Ndi mulwadde. Ng'olwala ki nga sente zange tezinaggwayo? Ng'olwala ki? Kutemya n'okuzibula ng'okutte ekkubo ng'ogenze eka ng'oggyayo enkumbi genda olime. Taata nkugambye ndi munafu. Tombuulira bunafu. Golinga gamba nti ndi musibe. Oli musibe? Gwe ekyo badde omanyi nti oli awo byaggwa okyali musibe. Kati obusibe ngenda buva muddi. Tombuuza nga sente zange zimaze kuggwayo zaweddeyo kati kyuka mangu kwate ekkubo oddeyo eka oggyeyo enkumbi ogende olime. Ndi munafu. Magezi wangi taata otuuseyo mu bwambega olina kye wazudde Natalia kyagenda okola? sina kinaazudde. Nga lwaki tonazuula? Ayi Natalia tannaba kukyayogera naye nga gw'omulimu gw'ongukola taata.
Magezi njagala omanye nti nakuwa omulimu guno omulimu gwennyini olira era senga ogukola bulungi n'oguggusa tolaba nti nagamba okuwa akagaali kacyenja bw'oguggusa nitumanya kiki kyazaako Natalia kyagenda okuddamu okukola mba nja kuwongerako ne kabiriiti. Kabiriiti? Ngamba essimu. Tati ogenda kungulira essimu? Essimu ngampya ng'eri mu kaveera ng'eri ne mu box nga n'ebintu gwe kennyini gwagenda ojjegattira wali. Tala kati awo omulimu ngenda gukozesa maanyi ngenda gukola omulimu. Kola omulimu. Kubanga olaba lwaki njagala nkugulira essimu nti ne bwoba ogafunye amawulire nga siriiwo nkubira n'ogampa. Wakitegedde? Kola omulimu. Omulimu ngenda gukola. Oyo Natalia alimu ssente zaffe tulina ozifuna. Nyanza nnyo taata. Lwaki tota musajja wange? Betty nakamya omusajja oyo tayinza kuva wano okuleka nga okutte emitwalo gyayo 10 gye nnakuweereza n'oginziriza. Kale ne bw'okubira paapa essimu ne bw'oba ozinira ku mpiso siyinza kumuta. Ssebo, wampulirako nga nkukubidde akasimu ne nkugamba njagala ssente. Oli musajja ki gwakwata ssente n'oziwa omuntu nga takumanyi ate n'omala n'omwefuulira n'omuganziriza ssente zange? Mukulu awo mba sikutegedde. Betty onetegeeza bulungi ssente ezaffe abasirikale ziva mu musaayi katoyinza kumala galya ssente ezange gwe ogende ng'oyinayina bwenyenye. Ssebo, ssente sizirina naye tabba wange. Kiri gy'oli bw'oba ogambye okwesootinga kati bbaawo ngenda mukuyambira muwe obutuuze mu kkomera amakulu ajja vundiramu. Kama taasi omusajja wange ogenda kuvundira mu kkomera. Saba n'ensonga etuleese tubadde tusaba otuyambe osonyiwe mu nnyinaffe Kyaku ave mu kkomera. Wabula kyalo kyampisi simanyi oba abantu kika kyaba kiriko gamba nzenzeka ne famire yange fe abategeera mwe abantu abandikutte kubo ne mukeera ku makya ne mujjeeko ewange ne tutula ng'abantu abakulu ne twogera ku nsonga zammwe naye munswama buswami ku mbalaza mbu tuteese muŋŋambe nga bwennyina okusonyiwa muganda wammwe. Twagenze dde waka naye mukazi we yatugobyeyo kati twadde tugenda kola kisebo. Yalyose n'abagoba bwe mubadde mugenda mwamaze kulaga nti mugendagendayo mwe mugwa bugwi nga nkuba ayanirizemu abantu abagwa obugwi. Saba n'otusonyiwa ebizibu tebiraga naffe bwe kitususseeko ne tupapiriza tujje tusaasire ssebo. Kati temunkuba nnaku yammwe ate sisobola basaasira ne bwe mweruka ne bwe muddugala ne bwe muyisa endogoye eŋŋamiya ne mugiyisa mu katuli k'empiso sisobola kubasonyiwa okuggyako nga mumpadde ssente zange obukadde 10 bweddu. Ssente zange zonna zinasaasanyiza ku Natalia okuva mu buto mpaka watuuse zonna nzaagala. Ate mwesuneko mukyalina omukisa nti ssente zisobola okweyongera kuba kati buli kyenzijjukira nkigattako ku listi nti lunaku guno nzijjukidde namugulira panado ng'omutwe gumuluma nga nzigattako ssente. Naye kati ffe ssebo obukadde 10 tugenda bujjawa. Mugenda bujjawa? Kati ekyo kimbuuza? Nkubuuza okimbuuza? Ssebo tetukikubuuza tubadde tusaba tusobola okuleetako wakiri mu kibanja mpola mwannyinaffe n'ava mu kkomera. Okay, kati mugenzi okulaba Gatonnya nga nkola bizinesi ya lejjalejja ntunda buwujjo bwa parafini bwa mafuta ntunda gundi mwanyi matuge mwanyi gano ensiike zengena ntembe nga ziri mu nkwawa ntembe yakati munsondera ngende nkola bizinesi. Ssebo tusaasire busaasizi si kye tutegeeza naye kye tusaba kutusaasira tusaasire ssebo tuleeteyo obutinitini nga we tukuwa. Tiwali buzibu busente bwammwe mubeere nabo oli kabeere mukomera ndabe nze kale bwengendo osalwambu kubanga ali mukomera. Omulesi avundireyo. Avundireyo kali bwavundirayo nze mbaki emmere nennema okumala ku suwaani mbu kubanga Kyaku avundidde mukomera kati sigenda basonyi okunya nga mumpadde ssente zange.
naye ssebo tusaba obeere n'ekisa oba osoma ddiini ki Mukama Katonda waffe. Genda obuze nnyoko eddiini gye nsoma obusiru obukuli. Tusaasire ssebo totulekaawo. Olunda ku mwana wange n'ayonoona kakati mujja obusiru mbasonyiwe. Kati totuyambye. Mugende mutwe bwe muba mweyambira. Obusiru obubali. Muko webale kunsabira ekkomera nalivuddemu era naliwonye. Ani abadde akusabira? Igwe nga nsaba ki? Nze okuva mu kkomera. Dickson ng'obadde mu kkomera mbadde nfiirwa ki? Mbadde sirya mmere, mbadde siibaka, kiki mbadde nfiirwa ng'oli mu kkomera? Ekituufu tewali naye kale mbadde nkusaba gende waka ompitire ku Natalia, njagala kumwagana amawulire nti navudde mu kkomera. Sebo kati otumanzi genda otume kitaawo yaba akuyitira Natalia, neze sijja kikolera ekyoyagala. Ne magezi lwaki buli kaseera obeera oyogera bubi? Njogera bubi? Siga weeyisa obubi nagamba weesonyiwa mwannyinaze ne wamulemerako. Ne magezi nawe omanye ebyange ne Natalia, okimanyi bulungi twagalana ne Natalia era gwe mukoowu. Katonja Samia olulala nja kukuba kikonde kola oluba lwogoke gwe no siri wala. Sawa mwami Njuba, twagala sente zaffe, ogenda tusasula sente zaffe. Nange sente ngenda kuzisasula naye amazima matuufu gali nti sente zimbuzeemukko bubuzi nga bw'obimanyi ebya sente. Waŋŋamba kuzinsasula ddi? Mu wiiki ng'emu. Tennagwako? Ekituufu kiri nti yaweddeko naye munnaye. Tuwe sente zaffe, tuva muzanyo. Nange sirinaawo sente naye ngenda kusasula. Onoozituwa ddi? Muganda afale eri mu kkomera tagenda vundira mu kkomera olw'okubanga tukubanja. Tuwe sente zaffe ssebo va muzanyo. Nange sirinaawo sente saawa eno naye nga munkwata empola esente nja kuzisasula maama. Ssebo boss, ffe kale tugenda kwata sente tuzikuwe kati gwogenda tusasula. Dda si kyentegeeza bannange naye just kyensaba kunyongera mu bwongezi kadde esente nga bwe mbimanyi ebya sente zibula. Folowooza ffe tukola ennyondo za tukuwa omwaka. Ebintu ebireesemu omuzannyo tugenda kukwata sente tuzikuwe gwe kale onaazitusasula. Gatonya kiki byonna bikole naye amaka gange geesonyiwe. Kakati abasajja nga Gatonya twogera ku maka nga nawe oyogera ku maka go ali agalinga agakanyonyi. Gambye amaka gange geesonyiire ddala. Maka kyago gabadde kyago? Ntegeeza vava ku mukyala wange omusonsekasonseka obugambo naye sikutegeera. Kale laba wabula wasiru walaba nange kakati gwe ng'ogerageranya osobola ogerageranya mukyala wo ku mukyala wange igwe. Zino simpaka zakulaba ani asinga omukyala omulungi naye nze nkugambye mukyala wange muviireko ddala mwesonyiwe. Siina bye muvaako. Ku mukyala ntabuka muviireko ddala beera ng'okitegedde okuva n'olwaleero. Siyena kye ngenda kutegeera kubanga gwe tosobola kuddira mbunze Gatonya munjagale mukazi wooli oli naye mukazi. Togera ku bakazi nga nawe oyogera ku woyo. Kugambye. Soyina by'oŋŋamba. Kugambye mukyala wange muviireko. Toyina. Mwesonyiwe. Siina bye mwesonyiwa. Mukyala wange muveeko mwesonyire ddala nze ku mukyala ntabuka. Saagala byakunkyala. Genda otabukire nnyoko. Nkugambye beera ng'okimanyi. Kalinawo kakyala kakutabusa kabi kakujja mu mbeera. Gira obusi. Mama badde sikulabye ngenda waka. Woba genda wamwe nayita mu lujja lwange wanoyitawo wammwe Ati ono wali ekkubo erintuuse waka. Ekkubo linayita mu lujja lwange kyusa dda gy'ova mu lujja lwange empalana emujjudde empalana ya kitaawo konna empalana yakanywa kayimpa wala lwampalana konna mu maaso kabutuse lwampalana n'empale kambadde za mpalana n'agagato ga mpalana. Ne mama ze siri mu mpalana zammwe. Tompitayo byanyabo byo woba toli mu mpalana kye kikwisizaa neno okubegabega kubanga oyagala omanya kye tukola okizzeeyo mwongere tuwalana. Naye kati onvumira ki? Nakuvumyeko kyusa odde gy'ova toddamu kulinnyira lujja lwaffe ajja azunza empalana yiye ne kitaaweewe kajja kabegabega kaagala omanya bye tukola kaddeyo okwongera tuwalana. Nkugambye dda gy'ova tawulira oyagala kundaba mukawumpo kalaba oba ebigatto by'empalana n'agapale g'empala toddange waffe mu lujja lwaffe empalana ezimujjudde.
kwata sente zo. Zimala. Okay, Betty. Wewe bali kusasula. Kati mpa bba wange tugende. Nchakubanja. Omanjaje. Ezasindika gato zitadeko. Ziba mmeka. Tozimanye sindika. Luba 10. Lwange. Luba yagala. Okay. Mpozi sente zange zimaze banga ki? Myezi 3. 3. Nze nasoma business. Sente ezo singa zibadde zisula ozabadde zinkolya Amagoba ga sente mmeka. Ogenda kusasula Amagoba sente zo zandikoze emitwalo eki. Naye musajja gwe mazima ddala muli oyagala ki? Mutakimanyi Betty bamuntu mukulu njagala gwe. Muganda wange Tata Shakuru wanzisewo ne bulaba nzise ebikkowe bino kuwulira nina obuzibu nina kyempitamu. Buzibu ki? Bamanja kubanja kintu kintuddemu naye mbadde nsaba gwe neiba wange gwe nasigaza naye enkolagana wekka omubwati mbadde nkusaba bw'obanga olinawo ku ssente ompoleyo $1,900,000 nsooka ensasula abakazi bano mbategule baveewo mu nnaku si nnyingi ngenda kunoonya ssente zino nzikuddize nyamba. Muganda nga sirina ssente mu butuufu sirina ssente Temanyi na kyakwogera. Muganda kinnumye nnyo obutakuyamba n'okusinga gwe obulumi bw'owulira okuba nti tusobodde funa buyambe kuva gye ndi kinnumye nnyo. Simanyi kyenzizaako buli lwempulira abaseka mbandooza basekerera nze ng'olabye naye nga muganda wange kyo kinnumye nnyo. Kakati ekyenjagala obategeeza kiri nti Tata Shakuru naye atuguddeko olutalo. Kakati nange njagala mbategeeze mbayise kutongoza mpalana ku Tata Shakuru tumuwalane. Kyogamba Tata Shakuru yegasse ku mukazi we Mama Shakuru batuwalane? Musanze wali ssebo n'akangaze omutwe gulinga ogwekonkome naye mbw'akangaze kati tumuwalane. Tata Shakuru tugenda muwalana tutya? Kale laba obusiru ekyo kibuzo n'abaki ekyo abantu betuze tuwalana tubadde tubawalana tutya? Magezi emyaka gye tuwalanidde abantu kyogamba tofunanga experience tonafuna bumanyirivu. Mama ne Tata temunyooma obumanyirivu ne experience byombi birina neze mbadde ndowooza oba ku mulundi guno tukyuse kakodyo ge tukozesa. Obukodyo bwe tuze tukozesa mu kuwalana abantu bukya kukola bulungi tiwali kakodyo nakamu kagudde butaka kati tiwali nsonga lwaki tubukyusa. Kale Magezi ondetera okwejjusa olunaku lwena kutuma Magezi tumuwalane. Bambi kulikayo mukomera. We bali kunsabira. Naye luli wajja mukomera oli agala kuŋŋamba ki? Tata yali akizudde nga ndi lubuto. Nangoba awaka. Kati obeerawa? Anti namala kugamba kyaku ne muwayo nti ye nannyini lubuto nalyoka nzikiriza okudda awaka. Natalia. Wangi? Kyogamba olubuto lwa kyaku. Nedda olubuto ddo olulwo. Kati olubuto lulwo nga lwange lwaki ate tata wamugamba nti olubuto lwa kyaku? Taata mba mugamba nti gwe nannyini lubuto. Yali ajja kutta oba okukusiba okusinziira ku mpalana eri wakati w'amaka gaffe n'agammwe. Kati oba mpalana
oba kunzita oba kunsiba nze olubuto olwange ndwagala. Dickson wangi weewaddeyo ngambe taata amazima. nze ndi mwetegefu okwewaayo nunula omusaayi gwange. Owaayi nakulinze gulombulire ku byavudde mu basirikale saakulabye. Omusirikale yansobedde yantabudde omutwe agamba mbu atubanja sente ze tuzimuteeremu amagoba. Sente ki bulijjo atubanja? Bulijjo tatubanja naye agamba ebbanga lyomaze mu kkomera emmere gy'obadde olya ku ssente ze, ayagala ssente ze tuzimuteeremu n'amagoba. Owaayi mbadde manyi ffe abasiba emmere gye tulya ku mmere ya gavumenti. Simanyi. Katoolwa amagoba ayagalaga ssente mmeka? Simanyi. Naye omanyi sooka ogendeyo omubuuzi tumanyi ssente mmeka zayagala. Kale. Okay, yanguwa. Magezi muko mazima ddala mulemedde kumpalana mutusona okuguba Natali ewaka olwokuba mukitegedde nti ali lubuto lwange. Dickson nagano okumanyira ng'ompita muko kyokka ng'oli mwavu. Gwani yakugamba nti kubeera omwavu kidemesa okubeera mukodomiwo. Kyenzudde towulira kalinga yatandikako kuba bukubi olyoka omanye nti siri mukowo. Okujjako okusibuka empisa kati godde kunze okubenzi mukodomiwo kati kwama akafaanani Natali n'akizuula nti waze kunze mukodomi n'okuba nze sweetheart we ozakiza muyisa kitya n'ebyogwana byoddamu newe Dickson lwayita ki magezi ki usiba n'entumbwe. Magezi ki muko terera wansi. Sigawo ki Sebo kwata amagoba ago gaawo. Sente badde ozirese emitwalo 5. Okay, Betty. We bali kusasula naye muli olowooza sente ze sirina oba sente zirina naye kyentagala kyakusuka ku sente. Oyagala ki? Lwaki weerabira mangu? Siina kye neerabidde wantuma obusente bwo mbuleese mpa bba wange nze njagala kugenda. Ekitonsesa naye lwaki tokwatibwa bbawo ekisa? Nkifunye ensonga lwaki nkuleetedde ssente. Omati gwosibye bbawo mukomera Ntya beera wakisa osaasire bbaawo ave wano nze nebikuba mulundi ogwo olunaku olwo nze mba maze osanyuka bbaawo mukuteere agende eka. Sebo mukulu tekisoboka ekyo nkiddamu nti tekigenda kusoboka awo weerimbi. Okay sawa yako bw'oba togira bawajjagira abeera mukomera. Kakati kyako tagenda kuva mukomera okujjaku nga maze tuwa ssente ate nga nsuubira okumugyamu ssente nnyingi eziwera. So kakati kinjagala tukole njagala tuteese twetegeke bw'atuwa ssente ezo kiki kyetugenda okukola mu ssente ezo. Ne bannaye mwami Gatonyi essente sooka olinda azituwe tulyoke tuzipulanningire. Eyo nsobi okulinda omala okufuna ssente bw'omala mbu onoonye ekyokukola kibi kubanga bazikuwa tuwetegese ekivaamu n'ozikozesa mu makuba gatagenda kukola kibi kuyamba. Kati olwo tuzikozesa eki? Andi kakati ffe tuli bantu bampalana abatuwalana bangi nnyo si kyekyo kale twetaaga obukuumi ate obukuumi obwo tulina obuteekamu ssente nnyingi owulira. So kakati ze kyenteesa tufune embwa
eyakula neewola nga nnene nga yonna eringa mpologoma okiraba okwo tugateko ashikari ow'emundu so si ow'akasaali okiraba kakati ow'empalana yenna bw'ajja wano embwa ejja kumutwala emisinde oyo anaaba ayise ku mbwa najja wano ng'ashikari amusonseka essasi mu kabina tuleke tulabe ate gye bannaatandikira otuwalana nze ebyo sikkiriziganyiza nabyo embwa teekole tekijja kukola kati olwo kiki ekigenda okukola kubanga labayo oli asobola okujja n'ennyama oba ebyennyanja n'abiwa embwa olwo neepaala n'oyo kiraba nayingira omulaba aba ayingira neyeegazaanya asikaali ono asobola okusumagira otule tumutwale omulabe n'ayitawo neyeegazaanya kakati olwo obukuumi bwe tugenda okwesinga tugenda bujjawo twezimbireko ekikomera olunene tulizimbisa 99 waggulu w'ekikomera tuseeyo waya z'amasannyalaze ng'omuntu yenna omulaba eyeepanka okujja okwetantala ekikomera kyaffe ng'amasannyalaze gamukuba bipapa ekyo kijja kukola oteeseza era ekyo kati gwe kyekikufuula ow'enjawulo ku bakyala b'ekyampisikulo kubanga ekikomera tekigenda kusumagira tekisobola kutulyamu lukwa wadde okukitega obutwa okiraba amasannyalaze swiika eri eno ffe tunasula omulengera na bulengeze tuli ku kikomera nti kwali akutteko ng'onasula nga gakuba emmome kiwedde kakati omanyi kanzije nze omanyi saagala nnyo okulwawo kyekinfuula gatonnya otonnya we batakusuubirira mwami gatonnya kale Natalia kizudo kyalina enkolagana ne Dickson ye atani yabikugambye nze magezi omwana omulenzi omusika wa gatonnya sigenda kukkiriza kumenya mateeka ga taata ag'okuwala na famire ya Njuba mwe mukole buli kye muwulira nti mukyagala naye kye muba bumanya nti nze sigenda kwawukana na Dickson kati lino tteeka neziramu okukiwunyiriza oba okukiwulya nti okyakolagana ne Dickson ngenda kukuba bukubi onkuba ate gwe munnaffe omukubi w'essaza tandikirawo onkube ki ky'olinda ate nkukuba enkusanze naye babulanze kugambe neziramu basanga babiri ngenda kukuba olyoka omanye nti nze musika wa gatonnya naye magezi kirabika empalana eri ennene eri wakati wa famire yaffe n'eyaba Dickson tekumala kati oyagala creatingawo mpalana nto wakati wange naawe naye waalibadde mugezi nnyo nonneesonyiwa gwe alina okuneegendeza kuba nze nkuba kati lino ekiddako gwe nsitoba onfunyira nze tomanyiira ate tolina by'oginza kuntiisatiisa kale Philip nze omusajja nnemye okumanya kyayagala muwadde ssente naye alaga nti akyagala obeere mu kkomera kati kiki kyayagala mbw ayagala marriage certificate kati tugenda gijjawo ndowooza era tugifune kati tugifune tunagifuna tutyanga nze nkyali mu kkomera kati awo nange simanyi nkoze ekisoboka kyonna naye ebinnemeredde kati osazeewo ndeke mu kkomera kati oyagala nkole ki kola buli kyonna ekisoboka olabe ng'onzija mu kkomera kiki kyotegeeza ekisoboka kyonna nkole kyonna ekisoboka kikyotegeeza ekyo kyenjagala ozuule ekisoboka sobola kwenjija mu kkomera lwaki tokwatibwa bbawo ekisa nkifunye ensonga lwaki nkuleetedde ssente beera wakisa osaasire bbaawo ave wano nze nelukuba mulundi ogwo olunaku olwo nze mba maze osanyuka bbaawo mukuteere agenda eka Beti wanje kiki tewali bwana kyawo nze gatonnya ekimumpisiza musobole okulaba butamuvunjavunja ensonga mugeremu ng'abasajja bwekyo kisooka ensonga tezimali wabweru wa kkooti kubanga ekisooka muli bantu bawamu muli bakukyalo kimu tomanya leero nze oba mubuzibu naye ate ekyo zijja kumwetaaga kale nze bwe twembadde nsaba oba waliwo obusobozi bw'okuteesa mukkaanye ensonga tezimali wabweru wa kkooti ofiisi okusaba konkuganye
sisobola kuteesa n'ono. Ate ku lwaki? Gwe wali olabye ddi Katonda nga tudde ku meezi emu ne sitaani nga bateesa? Ekyo kintu ekyo ofiisa nkikubuuza nnyo. Ekyo okola kikyamu okwogeraganya Katonda. Kuba gwe tuli Katonda oli muntu. N'olwekyo nkusaba busabe. Olabye tuyiza okuvulunga ensonga zino. Tuzitetenkanye. Muteese. Ensonga zagira mu kkooti. Ebintu biyiza okwanvuwa. Onkase bukasi lwa butaagala kunyiiza naye nze ekyo si kyekibadde sikokubadde okwagala kwange. Naye kali kanteese naye mu buwaze kubanga onkase bukasi. Gwe oteesa otya? Nze mbadde nsaba kunsonyiwa. Wasinze yawa muwala wo olubuto. Ekyo si kyekindeese. Ekyo sizze kunoonya ani yafunyisa muwala wange olubuto. Ekyo kyaggwa kubanga namukwata mulina ali ku poliisi. Nze yogera kintu kirala naye ebyo byaggwa toddamu kubyogera ebyo. Mbadde nsaba tuteese. Nga nze nteesa naawe? Egwe. Kaakati olaba ofiisa. Nze bwemba wakuteesa naye. Kale, kubanga nze era natandise dde omulimu ogw'okubala ebintu byensaasanyiza ku mwana wange okuva lwe yazaalibwa. Okuva maama olwe yafuna olubuto bwe papa, obuyembe obuto bwe yalyanga netandika okubala. Antenatal care charges zonna nenzibala ziri wano. Ez'okumuzaalisa zonna zenasasula omudwaliro nga bamuzadde zonna nzitaddeko. Ate bw'amala omuzaala ne bangamba omanyi omukazi yeetaaga okuwuuta ebyenda. Omukazi namupika ebyenda n'awuuta ebyenda sente zonna nzituddeko wano. Okiraba? Wayita ewiiki emu omukazi nga talina mabeere ne bagamba kakati olina kumugulira ntula. Ekitamu ky'entula kibeere ku kyoto nga tekikalira. Nempika omukazi entula n'awuuta entula mpaka lwe yafuna amabeere. Sente zonna nzitekola ki? Zeetaagaku. Ez'okugula pampa, ez'okugula akaveera byonna nabibaze biri wano. Gloves byonna biri wano. Bw'amala omuzaala n'ebyenda bye namugulira okuwuuta afuna amabeere byonna nabibaze biri kuno. Byonna sente zeetaaga. School fees omwana mutaddemu sente okuva lwe yazaalibwa mpaka okutuusa ku lwaleero. Mwana yakabanga ekiro nga mama wasula atudde. Kati ngetala esula eyo akapalafiini sente zange zonna olina okuzinziriza zonna nzigase wano. So kati ebintu ebitonotono byenzijukidde byonna obujjanja buli kimu kyonna nga kijukidde ebitonotono byenzijukideko mbigase nakagate milioni 12. So kakati bwe mba wakuteesa naawe kwata obukadde 12 kwa kati bwe nakabala obukadde 12 kati kwata obukadde 12 obumpe wano nze nkusonyiwa ope mukomera. Bwana kyawo. Sibadde nkuwera amagezi. Osasule makumi 12 ezo kamukyali. Omusajja azze okujjukira ekipya. Ate n'agattaho ku sente ezo. Nzijjukidde. Ne za pads. Engeri gyali omwana omuwala mugulira pads ezo mbadde sinaziteeka ku mpapene nziteekeko za pads. Okuva ebyo ojja biteeka okuva. Kino. Kale. Afande. Milioni 12 nga nnyingi. Sizirina. Toli mukuteesa nange. Teesa n'omukulu. Fata omwana. Nze. Milioni 12 sizirina. Olina meka? Nja kufunira milioni nga 5. Kunfunira milioni nga 5? Sebo. Zo zifunire nnyoko. Omwana wange Natalia gogerageranya ne milioni 5. Kyogamba okuva lwe natandika olabirira omwana oyo nakamuteekamu milioni 5 zokaze nakamuteekamu. Gwe mwavu tolina sente nga owepankapankira ku muwala wange. Komanina. Kati nze mbeera wano mbonitesa n'omuntu gwati atalina sente omwavu. Lunkupe mbonitesa naawe. Mbeera wano mbonitesa naawe atalina sente oli mwavu lunkupe. Kati bwana kyako. Omukulu omulabye ekandazi wekandazi. Kireka nti ensonga y'okuteesezebwa kkooti era kangezeemu omukosi. Ngenda kukuyamba ntya ensonga we zijulidde. Yakuzongera obwongezi mu kkooti omulamuzi yanaalamula. Gwate kiki? Taata nfunye obuzibu. Nkusuubira kuba mu mirimu gyange mbu nfunye obuzibu.
ofunye buzibu ki? ngudde mbakifeesi. Bakifeesi emisana ttuku. Emisana ttuku ng'omusana gwememula guti. Nti ngudde mbakifeesi. Wali obalabye ewaabo abateega abantu emisana ttuku. Taata, mbadde ngenda ku mirimu gyo nga bulijjo nengwa batemu bankubye bubi nnyo kata banzite. Dickson, nkitegeera bulungi nti toyagala bwagazi kukola mirimu gyange kugimaliriza. Ate nga ssente zange zirina okuvaayo. Era kati oli mu kwebuzaabuza opalapalanya. Toyagala kukola mirimu gyange ate nga nkukakasa okufa n'obutanyagwa. Ojja kukola emirimu gyange ogimalirize, ssente zange ziveeyo. Ekyo kikyo ky'owuzuumya ekyo. Ssente zange olina okuzimalayo. Gwe buzannye bwonna bugweyo. Ojja kugikola emirimu gyange. Owaayi gwe tokowa kuyimirira. Owaayi nkoowa naye ekimbeeza wano okumagamaga njala kulaba muntu gwe nsobola kutuma owa basisita bange bayinza okuba tebamanyi nti ndi mu kkomera. Waayi kyogamba olina basisita bo? Nina shida ne wino. Omanyi omusajja njogedde naye sente zayagala nnyingi. Kyogamba basisita bo balina ku ssente? Basobola ozifuna ne bazireeta. Olwa kyendabye gwe olabika ogenda kundeka mu kkomera. Era nange ndi wano nina bwe sinalaba muntu gwe ntuma abasisita bange. Ne gwe oli awo gw'olinawo ku ssuubi. Kanaala bubeezi kasima. Okay. Yes, hello. Yes. Muliridawa. Emawale. Okay. Kakati mugende echampisi. Yes. Mufune omwami batanjuba. Olwa bakyala bano babiri bazze ne bamuloopa. Bamuwa ssente zaabwe ate bageze omubanja n'abakuba. Kati mugende echampisi mumukwate. Yes. Kakati kyensazeewo kyako abeere mukomera obulamu bwe bwonna ekomera gafuuka amaka ge ne bwe kuba kufuna abazzukulu abafune ngali mukomera. Ate lwaki ovudde wano nga tuteesezza nti ogenda kukkiriza ssente tuzimbe ekikomera makutiri bono? Anti ate ye bwentuuse eyo azze mukunjerega atya mbagenda kumpa obukadde 5 musiru talina magezi. Kati ye ficha y'omwana waffe gye yalino naye ddala eggwana obukadde 5. Kakati ng'alinga agamba nti konze kakati nsazeewo kabeere mukomera. Ekyo kijja muyigiriza. Ate gatonnya kyendabye kyakutabeera bubeezi mu kkomera tumwongeremu ekirungo. Kirungo ki? Olaba otya singa oteesa n'abakuumi b'ekkomera abo ababakuuma abasibe ne bamukeeza nga komigo kyankya miggo kya misana miggo kya gulo miggo bakube kyako akabina konna bakakube kasensebuke kati kamyuke kabenga eryanda kusigira. Onakengerere ng'ekyuma ekitoola omuliro. Gatonya kyandikoze. Ekyo kikola. Naye lwakuba kati akukaba kalango. Ate kati olina okasasulira kati bano bashikaali mbanyi n'obalabamu ne mbawa akasente ate ke sirina kati. Kyolina kyekikununula. TV zizo tulina 2 tutundeko emu sente tuziteeke mu kyako bakube kyako nga buli kwetoola bakuba kyako akabina bakakube konna kasensebuke kati kengere obwo obusente bwo obukadde 5 bwabadde agamba naye abukwata abutwale mu ddwaliro nga bamunyiga amasira mu kabina. Kubanga ayagala zifiisa tayagala zitwagala zikekereza zifisse anti asavingire mu ddwaliro mu kabina. Kakati oteeseza naye ati TV eno nagireese nga njagala ebeere mu kisenge nawe mu TV mu kisenge ogimanya enyuma nnyo ate eno yabaani yaba magezi nendooza kye tuba tukola TV tugireke tutunde ennyana endaawo yangeri gye tuba tutunda tugitunde sente tuziteeke mu kyako tuzisse mu kyako we tuba tuzissa mu kyako tugitundirewo ze batuwa zonna ze tuba tutwala tuzisse mu kyako. Ate ngenda bagamba ekirala tibamukuba kabina koka kwengerera wabula ne ku lubuto
bamulagira najjamu esaati ne bagamba kati kola ki pika olubuto n'alupika ne bayiwako okutuzi ne bamamirirako okutuzi ne baliko bakuba kuli embooko nawulira obuwoomi ategeere nti future ya Natalia eri expensive si ya layisi. Kakati mukyala Shida kufunya amawulire nti taata musibisiza waaki kitaawo mubanja maze ebbanga ddene ayinza mu doyidoyi jojuzi ndikooye naye tuli bantu bakukyalo kimu mutwetaaga naffe tubeetaaga ekintu kyemusoosezza kimanyi badde sembyayo musibisizza kuba ebbanga ddene nga mubanja ssente zange kwe kusalawo mutwale mu mbuzi ekogga naye nze ekyo mbadde sikimanyiko nti mumubanja naye kale nga bwe nkitegedde mbadde nsaba mumujje mu kkomera nze ngenda kunyonya ssente zammwe nzibawe kitaawo ajja kuva mu kkomera wammaze okumpa ssente zange zo ssente sizirinaawo kati nenze mbadde nteesa era nga nsaba taata mumujje mu kkomera ssente tugenda kuzinyonya naye tugenda bawa ssente zammwe nabikooye banga ddene lyambuzaabuza wiiki ejja luli jojuzi nabikooye abeere mu mbuzi ekogga mujja kumpa ssente zange. Dickson wangi taata okuva lwe bansibye mazima ddala kati kwe kujja obwedda taata naze dda lwokuba nasukidde eri ku poliisi ne baŋŋamba nti poliisi esenguse nemba ku mutu gwembuuza ndagire poliisi gyezze nandagirira neŋŋenda ngina odduka nga poliisi teriikyo nga badda nimba bulimbi paka bwe nfunye omuntu omutuufu nandagirira wano kookujja wano nabwera nange kyendibu nga nkunyoonya kati nzize awaayi naffe tulabidde awo tuladde tuli awo tutidde n'okutya kubanga baleese abasosi ne bajja ne batubala ffenna ne batusimbya ku foleni ne batubala ngenza okulaba batugamba kulinnya kimotoka kino kya poliisi ekyakatundubaali nensooka ntya ne nga bannaye kirabika batututte kitalya naye ekiŋŋumiza mbadde sinnakola statement naye wano we batuzizza bannaye wazibu nnyo akantu konna kookya kawunyo kamala tobeeri wabadde kalekaleko simanyi nakumanya naye taata ani akusibisizza era omukozi eki ono omukazi mukyala Shedi amanja ssente ze nno nali nzifunye era nga ngenda kuzimuwa naye n'ozibba gwandeetera obuzibu teri mulala kubanga singa kati si kiwabba ssente ezo singa siri mu kkomera naye kati kyoba okola genda osinkanye omukyalo oyo omukyala Shedi omwegayirire kola ekisoboka kyonna omwegayirire nve mu kkomera kakati bwenfuluma tukwatagane tusobole okuba nga tunoonya ssente z'omukazi tuzimuwe kikole kale taata nange Betty ofudde ofisi yange bizi n'abantu balaba okukolako naye wakagenda odda nsonga ki ekulese ku luno ssebo mbadde nzikiriza byozze ng'oŋŋamba okkiriza bye mbadde nkugamba nga mbadde ebigambo bingi ki kyennyini ky'okkiriza ekyokuwa essanyu lyo mbadde nzikiriza ndikuwe ote bba wange tuddeyo ewaka Betty okkiriza ekyo okumba essanyu ssebo nzikiriza saagala lowooze ni nkase essanyu gyobadde gakulimpadde leero kakati omanyi kimenya mateeka okugenda mu byamasanyu mu yunifoomu y'abendi era yunifoomu ya ggwanga naye ekyo mbadde nkusaba onguzeemu katono nnyo mala ogera okukyusakyusaamu nzija osigedde Betty bambi yanguwayo bambi nzireyo ne bba wange waka kaakati nyina amawulire amalungi ag'essanyu agookya gamba agongedde okulaga ebibala eby'empalana yaffe mawulire kyago gundi njuba bamusibye ali mukomera bannange katonda nga mulungi ayanukudde empalana yaffe
ali mabega wa mitayimbwa atemeza mabega wa mitayimbwa nga ki ng'akabwa kali mu yakoze eki era ani yamusibi olw'essanyu eringi lye mbadde mpulira nga mpulira lyagala nakunjabya mutima nga mpulira akasaale k'essanyu kayita mu mutima besha sisobodde akubuuza ebyo naye kyenkakasa ali mukomera ate awo nkoze bubi wandibadde obuuza n'omanya ani amusibisiza nengera ne mukwatako mubugalo kati tukole kirala tuyiye ekintu kye tugenda okukola nga tujjaganya n'okujaguza okusibwa kwa Njuba. Yiya tukoze tutya awo nyamba ako gwoba oyiiya kubanga nze sinnakitegeera olw'essanyu eringi lyempulira Magezi akwate empanga yaffe eri ennene tugisale tugirye nga tugirya ku lw'okusibwa kwa Njuba. naye ate gatonyaleka kumbowa basibye enjuba ate tulya enkoko yaffe ate tukole tutya tukole tuti enkoko ya Njuba yennyini gye tuba tusala nayo yennyini ebenga ejjagulizaako ku mukama waayo kiwamu ate oteeseza oli lubamusibye tujaguza ku lwakusibwakwo lwaki ate tuli eyaffe tuli eyiye koko ya mutamiivu lwesula lwekola ki lwebala Magezi jam Njuba olabye empalana bweri ennungi olabye empalana soko tulire wa kati Magezi gende wa Njuba eri empanga ye eri ogiraba eri enjeru ennene ogikwata ogireete kale tekinfiiremu obuzibu ate buzibu ki ati bayinza okunkwata ate enkoko gy'ogenda okukwata yena kukwata kugambye okukwata enkoko yegenda okukwata andi talalabe ka Dickson kayinza okuba nga giikali boogera ku bantu ate ng'oleeta Dickson tomusobola mukuba Dickson mukuba ati nnaku zino mwewulira nbaso mukuba kali bwe kajja kakube mukube ng'oleeta empanga gandeeta enkoko ate leeta eri ennene ekutamula okuba omusinde Magezi yamuya nze nambuya omuswaswa tukuzika bandaye awo senga badde sobola okubiyo Njuba ndoza bude tugende wategese bulungi nitegese bulungi ndoza tugende sooka otuule nze mbadde ngamba nga bwe tugenda mu byaffe omusajja ono tusooke tumute agende tulyoke tugende mu byaffe tusooke tuta omusajja betitompetamu nze mbadde nteesa tusooke tuve mu byaffe bulikoma omusajja tumute kubanga ekyo kirayise ssebo nze nsazeewo ng'omuntu nga neeyagalidde kati ate olabika nga ayagala okunkaka kati ssebo tubireke nedda tutubireka kati kankolere kyoyagala osooka kunkolera kyenjagala omusajja kakyatumute kakati Philip oteerebwa ensonga zo
zikolebwako bulungi nnyo era oliwaddemba okudeka naye kakati ogendagenda wali ewatuukirwa abantu enguzo zipiikingewo oddeeka wabula mukyalawo ono alina empapula zagenda osobola okujuza mu ofisi ya DPC ndowooza ajja kukusangayo waka neyaze ofisi oterebwa ote okyakola kyawo omukyala ajja kukusanga yeka omukazi ajja kukusanga yeka Magezi enkoko mama gyali mu kufumba mu nnyumba mugijjeewa temubanga musaze enkoko yange tusaze eri enkoko ennene empanga enjeru iya tata Dickson ani yagibawadde tugiwadde mutya ayi tata Dickson bamusibye kofe ndusalawo tukwate enkoko ye tugirye nga tujaguza tata Dickson okumusiba obwo bubbi butya ati omusajja ali mu kkomera mwe muzze ku nkoko ye mwegabudde sirabawo kibyawo sirabawo na buzibu olw'ensonga nti tata Dickson bujo yagala tata abiri mu kkomera ne kati Katonda ayambye ye kenyini alisuuseemu bwe tulabawo omukisa okubanga tulina okujaguza naddala nga ate tuli ku nkoko ye tulya naye eri amawulire gyali wanaagawulya mu tulya nkoko ye kijja musanyusa kale katubalinde nyabu ekitegeeza tekikusanyusiza olwokubanga tugenda kulya enkoko ya tata Dickson bwe gubanga bwe gutuwe guli kangende wa tata nkuloope Magezi 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 beti ndowooza tugende tulindeko nkubidde special ajja tutwaleko special atutwaleko ewa dokita kukola ki agenda tukebera musaayi omusaayi ki era gubadde kuti omusaayi gwa siriimu linda katono oyakundwa ku musaayi ku ssaawa zino omanye emyaka gye mmaze nga tebankebeza musaayi n'ekisooka kya byonna zomusaayi namutono dokita nga nogujaajamya oba zulyawo ti nasiriimu ki ekiddako ng'obeera ne siriimu wose ng'okimanya nti nnyina siriimu wange kati nno nnyabo kwagala butayagala tusooka kugenda mu masanyu ebyeddwaliro sooka obyesonyiwe ssebo kwagala butayagala oyina okugenda mu ddwaliro semu naawe akunfuulinga maze okuta omwami wo akala ali mukwembuzaabuza omwami wo nja mukwata mukomye mu ndoba si kyekyo wekenyinga kukwata nkuyingiza akadokolo ssebo oyagala butayagala tulina kusookera mu ddwaliro tulyoke tugende mu masanyu beti bwotosiza okole kuba ebyo byokukoledde omwami maze omumuta kati oli mukuneefuulira ssebo bw'oba olowooza nti oli wannyo nkwatako katono bwoti nkukubira enduulu nti wuuna nkwata olabe bwe bataakusiba oba olowooza oli waggulu w'amateeka bwotyo bwenkoze kati nkwatako byonna byenkoledde ebbaawo osiza bwefuule bwefuuzi ogende bugezi bwoti ssebo kati nkwatako olabe naye wootasule emabega w'akaduukulu nkwatako mukulu nkwatako mulabe kati nkwatako twale eri tolina byoyinza kuŋŋamba nkwatako bwotosiza okweyisa bwentyo bwensazeewo n'onfuulinga nawe totusungwa onfudde omusiru mu ofiisi eno yange ate kikinkwatako ssebo onfudde kataala nkwefuulidde nkwatako nkola kyonkola twale eri okoze beti tujja kulaba ani mugezi n'omusiru ku babiri ku fembi kinfuulinze sinanambadde kale tujja kulaba nasinga Natalia aliwa bule atudde awo kabeerewo enkoko katugirye nga tudde awo omwana oyina tuyita ababbi katugirye nga lyawo ategere nti abazadde olina obawa ekitiibwa ate kyenjagala magezi owulira bw'amalawo ekifi magezi mwongere naafe otwongere
tugirye tugimalemu mu ntamu eggwemu aleme kusuubira ntamu kujja mu kifo kukirya njagala tugirye aleme kulaba wadde kugumba lyayo tujja kugirya wabula katugirye awulaba njuba yalunda enkoko ajja yalunze enkoko ewoomoola agirunda bulungi eyinza obutawoma ku nsiringanyi zaffe zebadde erya mu bitooke ng'ebimazeemu okukamala asooka n'ebintu byewunyisa bulijjo tugigoba mu lusuku eve mu lusuku tetabula lusuku egende nffe tutumanyi nti ate ffe tuligenda okola ki ofunamu twagenda ogirya naye taata ku nsonga eyo zindaba enkoko z'endala bwe zijja mu lusuku lwaffe tetuzigoba tuzikole kyekimu nazo tuzirya tuzirye taata omwana ono agenda kuba musika kuba kati atandise okulengera gye tulaga nze buli lukya magezi nyongera kwagala kirala kyenzudde obutaba na kamera kibi nnyo kubanga tetubadde tukwata ka vidiyo ne tukaweereza watata njuba n'akalaba engeri enkoko ye gye badde nsava naye nanyumirwa bambi ka vidiyo olaga tonyo yogedde ensonga Dickson yandika mutuusizaako mu kkomera naye agume tubali kyakukola alisanga mawulire naye banna neera ajja bifuna nabaka omusajja alunda enkoko mpoomu Dickson mwebaze yebala okuyoola kalimbwe yasigaze kalimbwe tetera kulya enkoko taata nze n'ebigambo bimpeddeko kasigale gwakulya kale lyamalawo mangu bakongere kirala kale taata ate gwe kiki nyabo bamukomera kulaba taata akwegayiridde nti asaba omusonyiwe ave mu kkomera sente zagenda zinyonya azikuwe ngavudde mu kkomera password ejja kitaawo mu kkomera sente zange ozireese asaba omusonyiwe nyabo bawakisa ekufulu y'ekkomera tenneggula nga temunnaleeta sente zange password ejja kitaawo mu kkomera sente zange bwe muba muzireese ojja kuddamu ng'ombe nange nyabo kati goza sente nazikuwa otya ngali mu kkomera temummalira na budde nina ebyokukola Yes, hello. Aha, mulidawo. Mukyakola kisa meka okuva mwagenze champions kutuma kwata omuntu omu mukyalemeddeyo. N'omusiba lwa nadduse. Ono Filipo atolose. Mbawadde essaawa 6 zokka. Nga maze mukwata mwagala mukomera. Yes. Mukitegere bulungi. Saagala byassa. Njagala mumukwate bwe mutadda naye mmwe mugenda osusula mukomera nolwokowulira mukisegedde okay mwagala mukomera olwokwolaba sinalokancankalanya kakuba engumire naye taata njuba wanaategeera nti fe abalidde enkoko ye teyongezeemu mu mpalana oyo njuba talina magezi gategeera nti fe tasobola kitegeera fe twagiridde ate atya kale kino sandi kyogedde naye kankikuwe ngaekyokulabirako era kikuume nga kyama gweobadde okimanyi nti sente ziri ezaabula mu nju ye mu baasa nze nazitwala taata gwe wazitwala ezo sente nze nayingira mu nyumba ye nenzijjamu nenzitwala kale no weewuunyi kyamulema okutegeera nasiba mutabani we ngaalowooza mbu yabba sente anti kyenkugamba nti talina magezi tasobola tegeera nti enkoko fe twagiridde so kati gwe beera mugumu enkoko yo gireke ku bukale bulungi mu mubiri okiraba mu lubuto ate jjukira bagamba enkoko emala ennaku 7 mu mubiri si bwe kiri kati gwegende waka ojjemu ensaati weewujje enkoko ekutambule mu musaayi ennaku 7 kitegeeza nemikubamu nakweraliikirya kwonna taata oyo talina magezi tasobola tegeera nti yeffe senga yali agalina yandibadde yategeera dda nti ebaasa nze nagitwala
takayina kale taata kankwesige nga amagezi agajjawo oyo gategente enkoko fe twagiridde gwe weeyagale mwana Natalia. Banji maama. Ekyokukulyako enkoko tononya muntu mulala yenna wenenye wekka. N'otuyita ababbi. Ffe bazadde bo n'otuyita ababbi Natalia obeera okyasuubira okulya ku nkoko. Maama tewali buzibu. Kale kati nga we watali buzibu gende wa Aunty Sarah ku dduuka kumpere kamulali ow'ensaano. Maama wali ku kikolo kamulali mwengevu yenna. Kalate kamulali ow'ensaano omwagaza ki? Ow'ensaano gwe njagala kumwongera kumulunga mu mpalana. Kati maama empalana oyagala kugyongera kugirunga? Njagala kwongera mu birungo mpaka ng'abatuwalana bategedde nti ffe tubasinga. Kati maama nno mpa ssente ngende ndeeta ebintu byo. Gende wa Aunty Sarah alina balansi wange atooleko oleete kamulali. Yendeeta ekipimo ki? Nandiguze half. Naye kamulali wa Aunty Sarah mwesiga. Ndeetera kwota. Mugamba akuwe kwota. Kale maama. Nyangulira nno. Bwate bwogenda otambula. Nze nyanguyiza. Natalia, otuseewa ku nsonga y'okugyamu olubuto lw'ekibi ono. Natalia, nkugamba. Taata mpulira. Anti otuseewa. Taata. Singa siri mweteefuteefu kufa nga nzigyamu lubuto. Gw'olowooza bw'ofa ojjamu olubuto gwana abasoose. Omanye abakazi abafudde nga bageza kugyamu embuto. Kati bw'ofa mbu gwe ogenda okola amawulire. Gwogenda okola amawulire kakati oba ofa oba toofe oba kiki siri mwetegefu kuleka mu nju yange okulizemu omwana ow'ekibi. Olwo olubuto oyagala twagala tulina okulugyamu. Kati nkuwadde ennaku ezibiri weerowooze ojja ofukamira oli nga metata nzikiriza nkutwale olubuto tugende tuluggyemu. Ate senga ziggwako nga tonajja kuŋŋamba nti okukkiriza ngenda okugoba ewange omulundi omulala. Ogwokubiri nkugobe. Oba si kyo nze nkubuulira nyina obumalirivu. Nja kukwata nkuteeke mu kakutiya nkasibe bulungi nnyo nkutwale nkusule mu kidiba kya goonya zikulye. Ndaba oyo omwana gw'otayagala kujjamu bona mukuliza mu kidiba kirimu goonya. Taata. Kuli taata wankula ki wansi w'enjuba wano? Nze ndi taata amanyi kyayagala era nga nnemera ku nsonga. Kale kati taata engeri gyekiri nti olemera ku nsonga bino ebintu mbikooyi. Ngenda kwesitula bukolokolo ngende maama mubuulire ekituufu. Era ng'omuwuta bw'abeera. Kati ekyo nakimanya era ekyo nakisalira ddala amagezi ekyo kyaggwa dda. Eddagala liri naleeta lyennajja wamutuula kukamwa. Era nendireeta n'olikozesa bulungi nnyo. Era wootambulira bw'otonoyogera ekigambo ojja kuba tonaba na kukyatula ajjatule ku kamwa bwe. Ofuke kasiru oba gwe wabyerabira. Ekyo kyaggwa dda. Nakwetoloola buli kasonda w'oyagala okudda okwetaasa wendi. Ono omutunuulira. Ebyo kankubuulire. Ne boonakaaba ne boonakola ki olina okukola kyenkugambye. Gwe no siruwala nga bw'okula. Era kaaba nnyo naye era tekigenda kutaasa. Maama, wano tulabika nga abakwatagana naye nkizudde si bwe kiri. Kikyogezaako kutegeeza magezi. Funye amawulire ti ssente zabula ku tata Dickson tata yazirina. Yali akikugambyeko? Abantu b'oku kyalo kyampisa empalana. Kati olwo batandise okuwaayiriza musajja wattu gatonya. Empalana era esituka ebumbujje. Nedda tata kennyini ava okwerumiriza nagambu yazirina. Ekiki? Ye akakadde kamu mu emitwalo 10 yabutwala. Ekitegeeza gatonya alina ebintu byakola n'ataŋŋamba. Nange neewuunyiza.
ekintu ekyo nga kinene. Taata ayagala olubuto tuluggyemu. Ate lwaki? Yagamba olubuto luno lwennina omwana wa kibi. Taata wo ng'ajooga omwana waffe gwayita omwana w'ekibi. Takimanyi nti olubuto lulwo. Yalowooza omwana wa Kyaku. Kati nkulabula togeza n'oggyamu olubuto lwange. N'ogeza okikola ngenda kubasiba okutandikira ku taatawo ne bajjajjabo bonna gye bali ngenda balondera bonna bakube mu kkomera. Ffe omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Naye taata owange omumanyi bulungi. Mumanyi. Kati nno naye teyeepankirwako. Ate ekirala bw'onooleeta amaanyi naye naakozesa amaanyi tebigenda kuggwa kati. Kati oyagala nkole ntya? Kozesa amagezi. Nedda nnyabo wantu weetagisa magezi weetaga maanyi. Amaanyi tegalya. Singa amaanyi gaali galya singa embazi yeewaata. Hello, officer. Je baleko ssebo. Anti ssebo katabani kanjuba kali wano kansumbuwa. Naye nkusaba totanjuba. Buli kimu kyonna ekyetaagisa nja kukikola. Buli kimu ky'onoŋŋamba nja kukikola mpaka nga bampadde ssente zange. Ye ssebo. Neeyanziza nnyo ssebo. Beera bulungi ssebo. Ekulikayo. Mbadde bannaye leero wasazeewo okusiba wabweru. Owaayi. Bannaye taata magezi nga tonnayingira. Nkyalina kye njagala okubuuza. Ate kiki? Taata magezi. Wangi. Olina ebintu by'okola n'otaŋŋamba? Kakati ate bwe mbako byenkola nga sikugambya omba gyawangudde empalana. Twateesa tukole wamu nga bukolwa. Si bwe twateesa? Buli kimu mba nyina kikugamba. Ssente za mukombamirawo ozimanyiko amayitire? Mikombamirawo? Yani. Njuba. Kakati omuntu gwe sikolagana naye, omuntu gw'empalana, kakati ate mmanya nti amayitire ga ssente ze. Kyogamba tumanyi ku mayitire ga ssente ezo? Nze simanyi. Ye ssente ekizogamba. Ssente ze zaabulira mu bbaasa zagenda agamba abantu kuno ku kyalo. Ate akugambye mu nze nzirina. Gwe sooka ombuulire nti ssente ezo manyi gye ziri nange ndyoke nkubuulire yaŋŋambe. Nze sizimanyi we ziri. Simanyi. Kale tekina buzibu. Kugamba yaŋŋambye. Ate gwe nkwesiga tosobola kunnimba mwami Gatonnya. Tosobola kunnimba. Kitegeeze yaŋŋambye ye yannimbye. Era kati oyo ye mulimba. Kakati golowooza nze lwaki mba nkulimba. Kale kikireke. Kakati Natalia mwali mu nju. Mutumyewo Aunty Sarah ku dduuka. Ate magezi. Naye ne mutuma amuwondere nga ndaba tavaayo. Nerabidde essimu yange. Kanyangwe banange essimu njerabidde. Kubye essimu bamaze nikiteeka wansi wenjirese. Kakati ate essimu ogirese n'ate ogenzeeyo. Anti eno panya wano kumpi okusinga eyo ekubo lyeyo lya wala. Kale kanjireete.